Kabaka Ronald Muwenda Mutebi avuddeyo n'abanga atabukira gavumenti ya General Yoweri Museveni ku nsonga z'obubbi obugenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Gwe yonna gy'osinziira okubanga weekumidde ku omukutu ogwa Prejant Media okubanga ofuna updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Tugamba mwattu ekyo ky'okola okola ky'amaanyi era tugamba nti gwe omupya subscribinga onyige ne notification button osobole okubanga updates zonna ozifuna bulungi nnyo. Yes, olunaku olwa independence Kabaka Ronald Muwenda Mutebi yavaayo n'abaako ensonga za yogera era nga ensonga zino yazogeza busungu bwereere. Omukulu Ronald Muwenda Mutebi nga ye Kabaka wa Buganda yavaayo n'akola speech yali ntonotono naye nga nkambwe nzibu. Omukulu ono yavaayo n'agamba nti Uganda ngeweza emyaka 59 ejja independence oba ejja meefuga. Yavaayo n'agamba nti essaawa zino Uganda yandibadde ku ddaala nga ebintu ebisinga esobola obyekoleranga yo nga yo, ate nga mu ggwanga abavubuka naddala abantu ng'abavubuka emirimu bayina ate ng'ebintu ebisinga bitambula bulungi nnyo. Naye n'agamba nti naye mu gavumenti ya Museveni mulimu abantu oba bannakyemalira ab'enjawulo abalimu. N'agamba nti abantu bano bavaayo ne bakozesa akasimbi k'omuwi w'omusolo ne baba nga bo bakeddiza okusobola okukola ebintu byabwe ebibayamba bo ne famire zaabwe. Ate navaayo n'agamba nti abakulu bano bennyini bakolera ddala ne ba foreigners oba abagwira ab'omu nsi ez'enjawulo ne basobola okubanga buli Uganda kyeyina ekyandibadde ng'ekirungi kyeutilizing ne developing ensi yaayo, bano ate bo bakitwala butwazi ne bakiwa ba foreigners ne babawamu akasimbi ffe eggwanga lya Uganda ne ligenda nga likkirira. Ebintu ebyo byamunyizizza nnyo Kabaka. N'avaayo n'agamba nti kwe kuvaako abantu ab'enjawulo okwembeezolinga natural resources ez'Abannayuganda and create conflicts based on tribe ne bateekawo n'entalo nga basinziira ku ki ku mawanga. So mu mbeera eyo Kabaka yalaze obutali bumativu bwe, yakoze ka speech kabadde kampi nnyo naye nga ekyasinze omukwasa obusungu be bantu ab'enjawulo ababbye Abannayuganda bamalawo to an extent nti we twabadde mu expo River Nile eya Uganda ate ensi ndala ye yagirazeeyo ne tuswalira ddala okulagira ddala nti ne source eri wano mu Uganda kiragira ddala nti ate waliwo abatuyinako obuyinza ku nnyanja eyo. So Kabaka bye bintu ebyasinze okuba nga bimuluma naye nga ku Prejant Media tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga, likinga, commentinga era subscribing osobole okuba nga tosubwa mawulire gonna.